Eyasarako amabere n'afuuka omusajja ekiriwo ssaawa zino bannange kyetaagisa nga nammwe mwerabiddeko. Pastor Bujingo bannange byonna abikoze mu kyaki. Pastor Irene Manjeri naye muyina mu maaso awo full figure atabuse bubi nnyo nnyo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Florence Nampijja bannange naye avudde mu mbeera ate z'ensonga za Spice Diana nabyo tebinnaba kuggwa. Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesi wanga byonna biyemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mudde mufune obulamu obweyagaza. Fifida Queen naye olutalo aluyingiddemu kw'otadde ne Neila Ali bannange sigenda baluyisa era nga mbatandise ne mwana muwala Florence Nampijja ono nno nga mukozi w'oku BBS Terefayina munnange tamala googera oba si ye muntu addown yeeyingiza mu bintu naye muyina mu maaso wano ate ayina ebigambo byali okwogera ku mwana mulenzi eyavayo n'atyoboola Obuganda Pressure 24/7 katumulabe tweyongere. Nyenda nendabako abantu nga bagamba Pressure mulalu mwana bamusonyiwe Pressure mugwada kuba teyavuma lunaku lumu teyavuma bbiri baali tebamulaba kumanya nti omwana ono mulalu twetaaga omujjako essimu ye okutaasa omulalu waabwe bafune ekifo bamuteeka nga tannasobya nsonga. Katonda baageredde we bato ne bagwa eddalu tutera okulaba nga omulalu yeeyambudde ogenda olaba abaana balwana at least bwannayi wadde maama mulalu naye aleme kukola kikukunama ne bamuwambaza. Kati bano tebaali tebalaba mulalu kuba teyakikola lumu teyakikola bbiri teyakikola ssatu yakikola emirundi egyawera baali tebamulaba nti mulalu bamukwate bonna waali bamujjako essimu babeeko we bamuteeka nga tebinnatuuka eno kutandika tuleekaanira nti omuntu mulalu. Bibadde ebigambo bya Florence Nampijja ng'avuddeyo okuttaanya ate ku mwana mulenzi Pressure 24/7 eyavaayo n'avoola obwakabaka bwa Buganda kwegamba ye agamba nti bamusibe abonererere n'abalala abadde balina essubi ery'okujja okuvoola obwakabaka osanga banaatyamu bwe nkuzaako eno ewasire Queen munnange naayogedde okulumyawo bonna abavaayo ne batokomoka omugambo mbu basire Queen tebamanyi kukola mirimu okugamba bo bali awo kukuula bukuuzi basajja baddiya nno sire Queen ye akola ddala emirimu era agambye gwe wena omusajja amwetaaze ye emirimu ekyenjala kyo tokyeraliikirira obasire Queen we tobweraliikirira ye mukyala mukozi nnyo amanyi okufumba amanyi okwoza bannange we tuli mu sayidi ezeeyo bannange okutambula kulaba okudda kunyumya era nga ye kati oba musajja oba abeera mukazi ne mu kusooka yali mukazi ono nno ng'amanyikiddewo nga King Dionse munnange oluvannyuma lw'okusalako amabeere kati agali mu nkuubo ali mu kaweefube wa kusalako ndoddo ya kabina omanyi munnange Mukama yali yamuwunda nga yamukola bulungi nga yamukola ekikola emabega naye maama ate alika weefube mbu wakusalako kabina kwegamba ayagala afaananire ddala ng'omusajja era nga olunaku lwaleero agezi n'ateekayo komenti eyo n'agamba nti obulamu butambulira ddala ng'ate bwe yabubalira ddala bwe nkuzaako eno ew'omusumba Rosias Bujingo munnange olunaku lw'ejjo ku kyakyawo ku Kananirandi kugamba kyabaddeyo kitokota nga si kisaanikire naye nga kyasinze kukolera abo abafumbo munnange omusumba Rosias Bujingo nti nga mumanyi ye taggwibwako bintu binyuma munnange bwato bwe yagambye Sunday eyaleero y'abantu bafumbo gwe wenoomama omufumbo ng'omanyi wazze ne bebi wo wazze ne mamito wazze ne babito kale mbaagala wano mu ddiiro muyitewo munnange nazindiga kye zaakoze nga woozirabaawo nga zeesala ddiiro bannange zaabiibiza amazina wamma kwegamba kyabadde eri nga kinyeenya bunyeenya magi naye munnange abantu abamu nga bo bamanyi bo tebatuulira abo batandise dde okutokomoka omugambo mbu kati lengera eyali kyakiyo munnange yafuuse kiraabu bantu beenyigira mu munyigo wekyolina omumanya sikwizi zaabadde wali nga tolina kyotugamba naye era sikwizi zibadde zirina okuluma kubanga yagambye eno Sande y'abantu bafumbo bokka mwami na mukyala wamma nga olaba awo baabiibiza baakoonyedda nsi ye bannange njogera ekindekeki kale wamma byeyibadde mu sayidi ezo manyi waliwo yo omusumba nga yabeerawo awo ng'ayiyiza endiga ze wegamba nga mu kyaki tazikiriza kwebaakiriza kubootera ng'alina okubeera ng'afuba nnyo nnyo okuzinoonyeza obuntu obuzikyamula kati olengera nga musumba Bujingo ye bw'ati ate Sani bwe yasazeewo n'agamba nedda
luno olw'esande eddu lwabafumbo kati ndowooza olunaddako lujja kuba oba lwabawuulu simayina kumanya bwe nkozaako eno ewa beautiful wammwe maama fanguli Jennifer Fulufiga Nakangobi munanga ate ku sande naye bwatyo bwe yalabize naye muyina maaso wano ayina ate ebintu byayogera ku chairman Nyanzi kale katubirabe omunanga engoye ze yayambadde tezaamunyumidde katubirabe tweyongereyo Bobby yanyumira engoye ezo Bobby yanyumira ennyo esuuti ezo era nakatako n'akambala oba yakamuwadde naye Bobby tasobola kuwa Nyanzi lugoye balimba manyi eno yogera byaki njogedde just ate njogedde kibi nano eyo family nze bantu bange baba sti mwemuzanno nebamanyi bannamulemete mubamanyi baba sti baba pastor Julius Tiatibotembamana bamanya njogerako. Producer. Nze family ndi bwenti ne family. Namuze sentami atuleka tuli bwe tuti lwakubanga twafuna obutakanya ogutali musango ate bana abalala bagala okunkolako empalana olw'okubanza empagira mu 7. Ogwo si musango era bukyagwana sigala muganda wange. Njera numanyongo muntu akutte kusoma. Era sikwagana muntu abantu abavuma Solomon by the way let me give you a warning. Omwana wachagula mu mujje mu politics muleka ovuma bana muleka kule is mubaleke is in his ola bana basubi nga bali bright nyumba gezi bamuvinga abana bomusajja mubajje mu nonsense ndabe bavuma simanya amaso simanyi biki no tufena tulibazadde omwana asigala mwana praise respect the younger generation abana bombaleke bambi leave people to be abana bomusajja mubaleke bambi no buli muntu alazadde ko muzuku agamba nti pule leave people to be abana bachagulanyi mubaje oba chagulanyi muvumba wa mukola cyo mogerako biki ne babi we say the same and ne babi tali mu politics by the way ne babi mumuleke togere nswaze zimuku bantu kubana babantu tembayingizamu babi mubaleke nabana bamu oli wabakoze ekintu okujja nga bali bombi mwe ato omwana no ekintu masoro muna tryinze ko nnyo kulaba nga amuvenga yavude muganda ageza duka emisinde twawana nga baboroti zikubana yagala nyo mudusi mwana mudusi abuka ebintu babayita ayambo yaba generation nde mtabani mwanga muganyo muwa azanya rugby singa kumwaprovinga kumwongera kubera w'amaanyi omwana ne wadduka mugamba yasembye ne wawangula ngabusa akantu babitanga ijampu twabitanga tutya ijampu binye mzenyo mingi ijampu ni kajampu ni twabe bwati ate mwana muwala Neira Ali ye avuddeyo n'akakasa nti naye okuva dda tooka ndi tooko show esala ekigambo si baakatandika kati okitegedde bwemunange bo show y'abaakasuku kuva dda ng'etema omugambo mbu oyo namulabye ng'ayagala mukamusajja era oyo yavumye neyiba we kale bibadde ebigambo bya mwana muwala ate Neira Ali yagambye abo twabamanyira bo mu kusala omugambo basingira ddala n'abakazi ate nga talimbye bwe nkozaako eno ewa Pastor Irene Manjeri munange bamubuuziza ne munange pastor wafu mulungi kaki kokozesa okunyirira kaki tugambe wano tweyongere Manjeri olabika bulungi mwaka ku mwaka olina ba designer we designinga njagala nnyo okulabika obulungi ekyo is part of my life and no tonkwata nze tokikola ekyo kubanga tojja kuba logye mu story endala mbamanyi mmwe tonkwata nze naye nga mukama yampa ekisa bwe bali kusiima yes ndabika bulungi nange nkyekakasa ninyanye ennyonyi sombi enonyesa yes nkozesa makeup kubayita MAC buli kyenina kyonna bakiyita MAC as far as makeup ne perfume bw'okola obulungi osiimwa ate nga kiba kirungi nnyo munange omuntu akoze ebintu ebirungi n'omusiima ng'akyali mulamu nga tannaba kuva mbulamu bw'ensi eno era nga ye mwana mulenzi pengepenge bw'atyo munnange ate bw'avuddeyo ne yeebaza bakomediyani babiri okuli omukyala Reira Kachappizo n'omwami Amooti mu balanguzi ye agambye bano bo be bantu abakimukubira mbwa yeesaba alabajja ne bakikuba naye mbu bali kubikopperere kyokka ate jjukira amazina amakoperere gamenya omugongo ne bannaaki pengepenge ye ole mwagambye bano baba omukyalo ono n'omwami toyina kyobagamba wali wonna kwegamba bubo bakikuba paka kuwulira bubi bwenkozaako eno ewamu na 256 munange oluvannyuma lw'okuvayo ng'akola aka vidiyo ng'akaaba ng'alaganga wamisinga Deriki yesu wadde bafunamu obutakanya naye ye omulenzi akyamwagala munange abawi b'amagezi bo batandise dde okuvayo era nga maaso wano nina Brusha Kashi ayina byamugamba tweyongere Nina video gye nalabye
nga muna akabira radio banga kamama kalima olunakwe obulumi nga bukaluma nenga muna kyonyinza okugamba kuno kunsi kuno tuyina kakaseera katono nnyo era olunaku lw'olukeera ku makya ne weesonyiwa ebintu ebimu ebikumalako emirembe ogenda kufuna essanyu okitegeera abantu abo sometimes tubakaabira naye ate tebatubeerako nze nga nakaaba nze nakabira ku TikTok kuno nga nkabira jaka nakaaba ne banzijako ne lya Brisha Cash nga bapita lukabira nze nakaba mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi wiki ku wiki nze nane nkogga nensigaza mutwe lumwe empewo yanskanyuga ngempewo yajja nnyingi nenkanyuga nengweri nemala nenyimuka naye nali nemedde ne wansi nenga nkabira jaka laavu ng'ennuma nazira emmere nenzira obuliri nga nsula wansi naye olunaku ebwakya ku makya nengamba Brisha kangendeko mu kifo bwekiti ndabe ku bantu at least mpumulize ennaku yange laba bwengwa ku jaka teyandaba nagenda olaba omuntu gwenkabira jaka yatumya olusaniya nga ina abantu abalala bali nabo jaka naleta olusaniya lw'enkoko nga mulimu omukyere biki jaka yali ali kulya mmere nga nze nkaba nga jaka yali alya mmere naye okuva we nalaba ekintu ekyo nze omuntu gwensanze ku nsi togenda kunkabya sweetheart awatesti nywamu walagi nemanya nti kati nywedde omwenge gunkubye kankaabe kubanze wemba ngunywedde gunkabya kyova olaba sitera gunywa nywamu walagi nankuba nenkabira omwenge okitegeera nenzijukira ku baafa nenzijukira ku ki naye nga sikabidde mwana wa Falawo ku nsi nze nakogga ne banywesa ebiragalalagala Brisha akozesa ebiragalalagala kumbe love so sweetheart muna ekirungi olikabira UK nze nakabira Uganda mukasana so mukwano toli mubi oli muwala mulungi nnyo alina future ate okyayinayo n'akadde naye akadde kagenda kaggwayo kakozese bulungi ebintu ebikukabya byesonyiwe ekintu ekitakuwa ssanyu kireke gwe kitwale nti yali yayitawo yagenda kati naawe kola bibyo kitegeera kimanyi kizibu nnyo kyakuvaako naye wona kiteekinga ini ojja kitegeera Brisha nakaaba naye kati newe musanga ngali wali omanyi munnange bagamba enswera ekwagala ye kugwa ku bwa ndowooza munnange munatu 56 owulidde amagezi ate mukyala muno gakuwadde bwenkozaako eno ew'abaana bawala bano okuli Kataleya ne kandi munnange emabegakaawo navayo ne mbagamba nti bafunyemu obutakkaanya oluvannyuma lw'omu okwagala omusajja wa munne wamma beekuba bubi nnyo nnyo kugamba buli omu n'abula okutta munne era ne babula naye munnange agali mu nkubo kigambibwa nti bali mu mbeera mbi nnyo 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 tebakyalinawo yadde kasente oluvannyuma lwa management yaabwe yali ebateekamu ssente oluvannyuma lw'okubitegeera nti abali ebyokuyimba babivaako badda mu kulwanira basajja munnange nabo ate ne bajjako omukono bwenkozaako eno anti kaduuka bannange oba mukwano oba kyejo oba kiki naye maama ate ndowooza ono ye bwe guba mukwano kugamba ye gweyina ennuma gye gumulumamu katulabe akatambi wano tweyongereyo n'agaleero omulaba oyo omusajja oyo omulaba omusajja oyo yatulabirira yatwagala oyo omusajja omulaba yono yatulabirira yatugulira emmere yakuweerera mwana wange yatulabirira muwuliriza mwana wange bw'okulanga obeerangamu amagezi n'otaba musiru ono yakulabirira ono yakuliisa ono tumunane ku airport buli kimu omusajja ono omulaba dadi ye buli kimu yani oli mu kifaananyi ekinene dadi no yalina ekifaananyi ekisingayo mu ddiru obunene ekifaananyi kya banki tekisingayo bunene yekamala byonna mwana wange oye kamala byonna wamakagano yoyo kamala byonna mwana wange yani oyo nire bobi bwaseka mwana wange nebwobukulanga mbidde omusajja yenna nga nyimidde n'omusajja wuliriza bondabanga olunaku
anyimidde n'omusajja alina ng'ondoopa ewani ng'ondoopa wogamba kiseeka mukazi wayagala kwonooneka naye nkusuubiza mwana ng'obulizi yankusuubize ekifaananyi kyo kugira ekifaananyi ekyo bagenda kugirayo anti kaduka luwona kubuuza wano nti omuyinvaitingi siyoni anti bagenda kujja ate oli ali wali gamba nti musajjawo musajja anti kaduka gyewali Shakira, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anti kaduka. Anti kali wano lavu. Anti kaduka. Soko sirike nze njogere. musajja wani oyo mama ne gyoli emagombo okimanyi mange mama wange nagenda ku ntaana ye ne mugamba nagenda ku ti omusajja gwejagala nagenda n'akafaananyi akatini naye nga tulima ebijja nze nabagamba bafuuyira ebijja ekyammange temukifuuyira mmanyi okulima Fifi da Queen bwati ate naye munange olutalo lwa Spice Dana bwalwegaseeko nga woolaba okwegamba naye ali tiimu Kasuku ali tiimu Jacklis naye nga maaso awo nina Alan Cruz munange agenze n'ataakinga YouTube ono yagenze n'avaayo n'ayogera ku Spice Dana mbu tamanyi kuyimba actually n'ennyimba zayimba ye tazimanyi bukya Spice Dana atandika okuyimba ye amanyiko ennyimba ze bbiri zokka ne bannanga Alan Cruz kyakoze YouTube bannanga asabudde olingena kuba matera kuwana akatambi era munzikirize mbasibulire wano omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala mwe bali kwagala Suja News Extra gwe wena munange ate yerekereza n'owaya akaddeko n'ojja n'olaba biki ebifudde mu ggwanga naye mama Alan osabudde agambye mbu maama ali awo alipira bulipizi bantu mbu n'ebyakola YouTube atabitegeera mbu ne famire ye temumanyi bannange omugambo mungi katugulabe bannange mweraba. I don't think Spice Dana is a good musician. Tamanyi ku kikwasa ennaku okulaba abavubuka abato ng'oli awo kwegamba by'oyogera olinga ng'eyakayiga okwogera oyogera ng'eyakayiga okwogera okitegeera kati omuvubuka gwe oba bakuyita Shaba bambi njagala nnyo podcast yo ye naye nyumirwako oyo muwala kubanga omuwala oyo bw'omwegendereza ku show yo akuwuliriza buwuliriza talina nnyo obudde bu addinga on ku oba oli awo rubbish gw'oba oyogera okitegeera Shaba sisuubira nti oli mwogezi mulungi naye abantu bakugumiikiriza ne bakuleka novevenga novira ku internet kuno novevenga naye Shaba nze mbadde ngamba bwe nti omanyi kye bayita omuyimbi oba mu kika kyammwe waliyo omuntu omulina omuyimbi kati woba tewali yali avuddeyo nga gwasoose okuvaayo ne podcast yo etaweza abantu 10,000 nga bagigoberera. Shaba mwesonyiwa abayimbi obu podcast bwamwe bwe mukolera eyo kale teeka mwana wa kazini wo oba sister wo oba senta gyayimbe okitegeera mwana muyitiriza kubanga mwagala ka podcast kanyume kubanga mwagala okitegeera. I don't think Spice Dana tamanyi kuyimba bro gwe bro omanyi sente z'endongo go wano wagenda n'okozesa content wa divorce
divorce na kutintimyamu n'owandika email nga empapula ziringa 4 okitegeera naye kati eriyo omuntu asobola okujja n'agamba nti gwe lwaki teweenoonyeza content wo gwe content mwana kale oli fala mwana sidisinga omuntu ku internet bwetu but otunuulira omuntu ayogera. What have you served mu media industry ye Uganda? What have you served? Gwe kale osavinze ki kyogamba nti e Uganda mu ndongo ba mu entertainment na savinga bwenti nga gwakikoze kale wali oleseeko muyimbi ki kale oli Bulaaya mpaayo abayimbi 3 e Bulaaya boyambyeko kale mpaayo abayimbi 3 e Bulaaya oba 4 bokyazza ku podcast yo nga tetubalabangako ne bayitimuka okitegeera ne mwana bavubuka muddeeyo ofunye podcast okola ebintu ebirungi editing mulungi nze eyo shot tunyumirwako mwana muwala oyo tayogera nnyo naye ndowooza ye buli kaseera abaga okay ndowooza muli munda ndowooza muli mu mutwe ng'agamba okay you can talk your rubbish okay you can talk your rubbish tayogera nnyo naye nkubuulire Blood oli muvubuka mulungi ofaanana bulungi naye ebikuvaamu Blood ebikuvaamu tebinyuma Blood muve ku talenti z'abannammwe Blood muve ku talanta z'abannammwe okitegeera bw'oba totuleetera nko sister wo n'ayimba oba cousin oba aunt oba kojja tokomentinga ku kuyimba leka abayimba bayimbe teri muntu afollowing bakakadde n'ogamba mbu tamanyi kuyimba ate kino sikyogera because ogambye Spice eriyo level z'abantu abamu nga temulina moral authority eyogera ku muyimbi kati gwe Shabo oyogera ku muyimbi ngani okitegeera ne channel yo tesukka mu nju mwokolera era ne views ezikulaba ba mu nju waka okitegeera naye oze ku munno Spice tamanyi kuyimba Blood weddeko nze kino nga kuwagaabuwe mwesonyiwe talanta z'abannammwe tonnatuukako even quarter ku fame ya Spice just onoonya kuolipiro yambuke kyova olaba onoonya ba Franka nokola bwoti because oyagala oyitewo but toyitirawo bwotyo Blood ffe tuyiseewo nga tetulina gwe tulinnyeeko toyitira ku banno Blood toyitira ku banno sisuubira nti Spice akusinga emyaka egiwera 10 naye nkiwa mu nju yammwe awo mwenna ng'ogasse family nsuubira nga bagambye family Spice bamutadde wano naye bakutadde wano abawagizi ba Spice ewaka basimbe emabegawo n'aba Spice basimbe oyinza ne mu family y'okulaba nga tewali n'omwe akusimbyeko mabega okitegeera kati bino ebigambo bino biwulira nange nga bwe mbyogera nga bikuluma that's how bwe kiruma ng'omuntu ateeka brand yo wansi Blood tosobola yimirira ku muzindaalo okitegeera kubanga olina ka TikTok because olina ka YouTube n'ogamba mbu Spice tamanyi kuyimba Blood gomanyi audio sente zebamukolera omanyi video anange munsonyiwe omuntu ayinza okugamba Alan ayomba because Spice banaye tekiri ku Spice yekka naye bannange obuntu omu bumanyiira bwe yesiga lipstick nadda ku muzindaalo okitegeera muvubuka style up man okitegeera olina omwana omuwala ku show mwana muto kati omukubisa muwala munne kyokka nga naye n'oyo omuwala naye afuba kuba star
Oshitegeera afuba kukimakinga in life. Teri muntu ajja mu maaso ga kamera nga tayagala kimakinga. Ne tokimakingira kuba no. Blood toba. Oshitegedde. Ffe twambadde zigomesi ne tuzanya mama Brighton ne tukola bwetu twekoledde nga ffe. N'otuuka. Oshitegeera. Noga kankoleyoko ka show. Weegezeemuko. Naye blood weekolera. Tolinyirira banno oli muvubuka muto. Lekera olinyirira bavubuka banno. It's not only Spice. Oshitegeera. Kuba nkimanyi togenda kugera ku Spice yekka. Shiba, Nina Rose, Karokasita. Gwe mwana ababana bakola. Ababana basaamu sente. Gwe zotasaamu. Ne because ofunye obulekise 13. Wesize lipstick omusajja. Oli ku muzindalo. Spice tamanye kuyimba. Gwe blood. Wama the beautiful girl on that platform. Nkwagala nnyo. And you're the only reason why I watch that show. Because toteekako nnyo bigambo. Omanyi okutulawo n'owuliriza oyo boy. Ndowooza mu mutima ng'ogamba oba ayogera biki. Kuba ng'odda mbuzi. Okay. Okay. N'omwoyo akagambo katono. Because ndowooza olaba byayogera. Bro, kiba kibi nnyo okuba ng'oli musajja ng'olabika bulungi naye ng'ebikuvaamu. Okitegera. Gwe toyina talanta yadde n'egyo gye twali tulabye. Bangambye bawasoma busawo. That's great tobeera mu busawo. Gwe bagambye mu busawo eyo tewali nsobi zeeyo z'okola. Blood, there's a difference ey'okudisinga omuntu. Okitegera n'okugambako. Kati awabadde togambako wabula wabadde omanyiira. Ako kamanyiiro. Toddangamu manyiira banno. Goli Bulaaya abaana bali wano Kampala bakuba haso. Ne bakola video ne bakola audio ne kigaana naddayo n'akola oluyimba olulala. G'okisobola. Otula butuuzi kazindalo nga weesize lipstick. Spice tamanyi kuyimba. Bro, style up man. Style up man. Ba media personality bayina ababeera wano bayina ensonga lwaki ba discuss nga ba celebrities. Gwe toyina nsonga n'emu. Shut up, sit down.